Ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'Okumi omwaka guno, akakiiko k'ebyokulonda kasunsula abaali beegwanyiza ebifo by'obubaka bwa Paalamenti ng'era wetwogerera bano bakkiradde ebyalo okuperereza abalonzi babalabirenga ddala mu kalulu akanaakubwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka ogujja. Kyokka ekyewuunyisa omuwendo gw'abo abazze okuvuganya nga bannamanigina kyenkana gwenkana n'ogw'abo bonna abakutte ebendera z'ebibiina ebiwerera ddala 17. Akakiiko k'ebyokulonda kasunsula abantu 97 okuvuganya nga bannamunigina ku bifo by'obubaka ebironderwako obutereevu, abalala bawerera ddala 348 abakwatidde ekibiina ki NRM bendera nabo ne basunsulwa okuvuganya ku bifo byebimu ne baddirirwa ab'ekibiina ki NUP abawerera ddala 218. FDC erina abantu 159 ne DP erina abantu 74 nga bano bonna basunsulwa okuvuganya ku bifo by'ababaka abalondebwa obutereevu. Mu Paalamenti ebifo ebikiikirirwa 519 nga ku bino 353 bifo ebirondebwa obutereevu, 146 by'ababaka abakyala, 10 by'abakiise ba UPDF, 5 by'abaliko obulemu, 5 ebirala by'abavubuka, ebifo 5 ebirala by'abo abakiikirira abakadde, n'ebirala 5 bye byaweebwa abakiikirira abakozi. Kati okusinziira ku muwendo gw'abazze okuvuganya nga bannamunigina, waliwo okutya nti omuwendo guno ogususse obunene gwandivaayo n'obuwanguzi obusinga ku bw'oludda oluvuganya mu kulonda okujja okwa 2026. Mu kalulu k'omwaka gwa 2006 ng'eggwanga livudde ku nkola y'omugendo ng'olwo ebibiina by'obufuzi bikkiriziddwa okuvuganya, abantu abawangula ebifo nga bannamunigina baali 40. Mu kalulu ka 2011 omuwendo guno gwekubisaamu emirundi 3 bwe gwalinnya ne gutuuka ku babaka 66 ate mu 2021 abawangula nga bannamunigina ne babeera 69. Mu Paalamenti ye-11 omuwendo gw'ababaka abaliyo nga bannamunigina munene okusinga ku gw'ababaka ba NUP. Ekibiina ky'oludda oluvuganya ekisinga amaanyi mu kiseera kino nga kino kirinayo ababaka 57 ne kiddirirwa ekibiina ki FDC ekirina ababaka 30, UPC erina ababaka 11, DP erina 9, so nga JEMA ne People's Progressive Party birinayo omubaka omu buli kibiina. Ebiriwo biraga nti ababaka abawangula nga bannamunigina omuwendo gwabwe gugenda guserebya ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM wamu n'ekya NUP mu bungi bw'ababaka, kubanga bwe nkusiigira ekifaananyi ng'omuwendo bwe guzze gukyuka mu mwaka gwa 2011 NRM yalina ebitundu 72 ku 100 eby'ababaka mu Paalamenti nga bannamunigina baali ebitundu 11.2 ku 100. Kyokka mu mwaka gwa 2016 omuwendo gw'abannamunigina gwalinnya ne gudda ku bitundu 15 n'obutundu 2 ku 100 ate ogwa NRM ne gukka okudda ku bitundu 7.6 ku 100. Mu kalulu kajjo ly'abalamu wano mu 2021 omuwendo gwa NRM gweyongera ne gukka okuva ku bitundu 7.6 ku 100 okudda ku bitundu 63.9 ku 100 newankubadde n'ogw'abannamunigina gwakkamu okuva ku bitundu 15.2 ku 100 okudda ku bitundu 14.3 ku 100. Honorable Macho is an independent member of Parliament and he always sits there. Erese ba independents okubeera abangi eri central eva mu government etufuga okuba batongoza multi-party dispensation ebibiina by'obufuzi babitunuulira nga NGOs, non-government organizations. Tibiweebwa kitiibwa kiri mu article 71, 72, 73. Bingi ebiteeberezebwa nti bye bivuddeko omuwendo gw'abeesimbyewo nga bannamunigina okweyongera entakera, omuli omuwendo gw'abantu abeegwanyiza obwami okusukka, ebibiina okudibaga enkola eyitibwamu okulonda n'abakwatira bendera, okubulawo kw'amazima n'obwenkanya ng'abatafunye bendera bajulidde, ebibiina ebiteekawo omutemwa gwa ssente eri abeegwanyiza ebifo okusobola okusunsulwa n'ensonga endala nnyingi. Kati ssente ezo abamu balemererwa okuziwaayo ne babalemesa okuyita mu kamyufu ako aka vetting. Kati abo nabo baba balina okufuluma ekibiina beesimbewo kulwa namunigina. Bavudde mu bibiina olwo primaries ezitali ntuufu zitakoze bulungi. Ekigambo kino nja kinywerako, tetulina bibiina bya bufuzi mu Uganda, tulina clubs. Ate clubs ezo nga z'abantu
waliwo omuntu ayinza okuga nti ayadimaya Erias Lukwago kangende mu PFF ng'alina byakola ebimusanyusa ng'ani kati oli n'omusanga agamba nti nze ndi kabonero ka ssimu naye nga tayinza kudescribingirayo kinyusi kya kibiina ekyo n'ebigendererwa byakyo nti bye byamusikiriza okukola ki. Onajjukira nti ne mu kalulu ka 2016 Bwanika yawangula obwa ssentebe wa disitulikiti eno ku tikiti ya DP ekisanja ekyokubiri mu kalulu akawedde n'awangulira ku kkaadi y'ekibiina ki Nuupu kyokka mu kalulu akaddako ekibiina ki Nuupu ono kyamumye kkaadi yaakyo ng'era yeesimbyewo nga Namunigina. Tewali atali ku bwa Namunigina ne gw'olaba ng'alina kkaadi ali ku bwa Namunigina reason being tamanyi naye bwe yagifunye bwaba yategedde akimanyi teyagifunidde makubo maki matuufu. Kirabika psychology yaffe oba psyche yaffe ekyali mu nkola eri enkadde era gye twali twenyumirizaamu nnyo era naye kino kitukakatako nga bannayuganda mu kiseera kino okwerowooza nnyo ku nkola gye twandyagadde ddala tubeeremu eno enkola eya multipartism n'ebizibu byayo. We can't go back. Can you go back to your mother's womb? You, tall man. You can't. That's done. It can only be continuous growth. But you see, when you strive for it and then you say we are not ready. So now as political parties, we can't even go out there and mobilize people and talk to people. Waliwo abanenye ekibiina ekiri mu buyinza olw'okuyingiriranga ebibiina ebivuganya ne bitaweebwa mwaganya kuddukanya mirimu gyabyo nga tebitaataganyiziddwa ekintu ekibalemesa okukola bye bandibadde bakola. Balowooza nti singa birekebwa ne bikola emirimu gyabyo nga byetaaya embeera yandibadde yanjawulo.